kuwagaliza bafune kukomerezeeyo byojogera bibasanyuse njagala atulaba abatuwuliriza nabakulaba wano ku mukutu waffe ogwa TikTok tusige ekifaananyi ekyomukyalo olunaku olw'enkya kuba mumanyi emikolo gy'ekololo naye ggwe manyi nti abakyala bo ab'ekyannamukaka gye bali olina abakyala ategatego ab'enjawulo olinayo bamaama abali mu mazzi abavubi abali Namirembe abali Ekyasa abali saidi z'ebbaale egy'emyalo egyo giriyo ngitegeera bulungi nnyo waliwo oguli ekakyecu oyitaawo buyaga nokwataawo ku byazi noyingira mu ndeeyo nogutuukako edda baguyita kakyecu omuntu w'obuyaga wawulanga nti obeera kakyecu amanya nti omusajja ono waayo ddala bubaka ki eso neyanza nnyo mukadde wange neyanzeege omukisa ogutuweeredde olwaleero naddala ng'enkya lunaku lwaffe nzikiriza nsooka enjozeeyoze bannayuganda okubanga oba oliawo mukama gyatusaasira tutuuke ku lunaku lwaffe olw'enkya mbayozaayoza okusingira ddala abakyala nabwekityo neebaza n'abaami abategedde nti abakyala balina bakwatanga bambejja abalemeddwa okukikola mbasaasira nensaba oba oliawo mukiyige era mukopere ku bannammwe naye okusingira ddala nsaba onzikirize mukadde wange neebaze President Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo singa si ye nze muntegeera yange oba oliawo singa siri wano kubanga abakyala baali balekebwa nnyo emabega naye yafuba okulaba nti atusitula n'atugjayo n'abaako watuteeka neebaza abakyala abali mu bukulembeze abw'enjawulo nga bakozesezza amazima n'obwenkanya bagyeyo bulungi ekifaananyi nti omukyala ye muntu ateekubiira ebiseera ebisinga abakyala batambulira ku mazima okuggyako ng'oba oliawo patanawe tegeeza omwami nga yamuyigiriza obulyake naye baba balungi ate era omukyala engeri gy'ali nakazadde w'eggwanga ne bw'aba akoze ensobi yeekuba mangu mu kifuba neebaza nnyo abakyala abayiyeewo omubiri betuyita basingle mother abafubye era abalafubanye okulaba nti baweeredde abaana baabwe mu mbeera byonna nga bwefaanana bamaama bano nja kubateekako nnyo essira kubanga bataata ennaku zino beerabira nti balina obuvunaanyizibwa osanga omukyala nga alina abaana 6 naye nga tebamanyi na taata waabwe bwafaanana naye ng'abaana babaweeredde oba oliawo be bamu kwe baatikkidde ne Makerere naye nga maama yeetikka kasooli ali ewaffe eyeebuyaga ayanika mukene wa mwami bwanika gwajje mu lyato ate okufuna oba oliawo ekiweerera omwana we so era nga bulijjo bwe mbagamba nga nyimiridde ku mizindaalo gy'enjawulo nti abakyala ebiseera ebisinga mwagala nnyo ka lipusitiiki oba oliawo n'okusiba enviiri mu kuweerera omwana okusingira ddala omuwala ebyo byonna mubyerekereze ne bwe naakusanga ng'osula mu tundubaale sigenda kunenya kasita onaaba nga ekikulafuubanya kuweerera mwana wa ggwanga neebaza nnyo abaana ab'obuwala abavuddeyo ne beenyigira mu nteekateeka oba mu nkulaakulana y'eggwanga mbeebaza era mbayozaayoza mwe mufuuse kyakulabirako kinene nnyo mukadde wange nkutegeeze ewaffe egy'empangaalira ekyannamukaaka naddala mukyantalaawo kaakati tolaba nti naawe oli sereebu wano nange eri ndi w'amaanyi mukadde wange kubanga bwe ntambula kindu erina abaana abali mu 8 naye nga pasente gyesinga obunene y'abaana bawala naye bayitawo ne bagamba yoyo meeya waffe omukyala tebakaleka era bakasoosowaza era kyensobola okugamba nti babadde baddayo newaabwe ne bagamba bakadde baabwe mulondooli omukyala yagenda okutegeera ensonga zaffe kubanga ng'abakyala era ng'abawala tulina ebitusoomooza nga ffe nga byanjawulo kumu abaami era ababa babitegeera yenze kennyini oba oliawo omukulembeze bwe mwasazeewo mbakulembere ebitundu emyaka 5 gino kyensobola okubagamba nti tugenda kutunuulira nnyo omwana omuwala oba omukyala okulaba nti abaako kateeka mu nsawo n'okukakasa nti eggwanga lyaffe likula naye nga likula nga tuyita mu kukola
ne bazadde baffe obaffe kennyini abakyala nga tuteekateeka abaana baffe naddala mu nzikiriza ze tukkiririzaamu. Mukadde wange nsaba nkutegeeze omwana yenna buli bw'abaamu n'eddiini mu mutima emukugira bingi. Gwe kennyini ne bwewanga weekwese mu kisenge n'ojjukira mu Bayibuli ke bakootinga nti kino tekikkirizibwa, weebulirira wekka n'obeera nga tukikola wadde tewali waakulaba. Kati nsikubiriza nnyo abazadde naddala abakyala ba single mother nga tuwaayo fees tufube nnyo okulaba nti n'abaana baffe tubayigiriza eddiini babeere n'enzikiriza mu mitima gyabwe. Mukadde wange nsaba okkirize neebaza abakyala wano wammanga abakoze omulimu ogw'ettendo okulaba nti omwana omuwala abaako watuuka obeera ne bwafaanana. Neebaza nnyo mukwano gwange Naalongo Keke investor wange awo ekyannamukaaga. Mukyala oyo aweereza mu kyaki era yakulembera kyaki ya Kindwa parish ey'amaanyi, naye olaba nga akubiriza bakyala banne era n'abaana abawala bagamba nange njagala mbeere nga Naalongo. Balina gomesi zaabwe ezo zebambala eza kyenvu olumu njeru batyako ebitambaala ebya bbulu. N'olabira ddala ng'omukyala ayimiridde, so ba impressing abawala bangi okulaba nti babafaanana ate oba oliawo n'okwegomba omulimu gwe bakola. Nsaba nkutegeeze nti waliwo DPC waffe Immaculate ekyannamukaakaawo wasuulamu ekyambalo bw'ati era we batuuse okuwandiika abaana bano abatuyambyeko mu kalulu percentage yasinzemu yabadde ya mwana muwala, naye nga bakikopa ku Immaculate olw'endabika, obuyigirivu n'enneeyisa gye yeeyisaamu mu community gye tuwangaalira. Nsaba okkirize neebaze nnyo mukadde wange Saala Nakyanzi assistant RDC owa Masaka ne maama Bire Mulindo RDC waffe, nabo bakoze omulimu gwa ttendo ng'omukyala okusitula eddoboozi ly'abakyala ne babaako bwe batuuka. Omukyala yenna wawangaalira mbeebaza olw'omulimu omulungi nnyo gwe mukoze, naye ate era nsaba mbajjukize nti mu kulabirira omwana omuwala ffenna n'abalenzi fe ababazaala. Nsaba bwe tuba nga tulafuubana okubaweerera okubaako bwe tubatuusa, ate n'omulenzi nga bwe tuli ba maama nabo tubafeeko kuba ennaku zino ebiragalalagala byasusse, oba oliawo bwe tugenda okusindika okusoma ate bano be bagenda okuboonoona, ate n'ebiseera bwe binaaba bituuse buli omu okufuna mwana munne oyinza okugwako ono gwe wasuula ku street n'oba nga bikusalidde ddala. Naye ffe nga abaze mu bukulembeze tugenda kulwana nnyo okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ey'amaanyi n'okukakasa nti amazima n'obwenkanya bye balaba mu mukyala n'obukozi byonna bagenda kulaba nga bisituka busitusi. Neeyanziza oba oliawo sigenda kusukkawo nnyaawo akadde akampeereddwa Bannakyannamukaaka, Buyaga, Zimwe, Kamuzinda, Kyantale ne Buyinja. Mbaagala nnyo. Enkya nsaba buli mukyala mu mbeera yonna gy'osobodde oba tolina kalabo konna nga bwe kafaanana ne bwe weetikka enkota y'ettooke, ffe tuli balimi owokunnyanja twala ekyennyanja ow'akasero k'obutunda okawe maama eyakoola, kubanga oba oliawo singa teyaliiwo singa tofaanana nga bw'ofaanana kati. Tuyanziza obuli tukyabwina mpuliriza oli ku Impact Radio, Radio Rwasa Mayinja, radio ya Izemine. Engeri gy'oleyogeramu ate manyi kyakuyamba ne mu kusooka wali otembeeta Alhaji Aruna Kyene Kasolo mu Bukoto Central eyo kyakuwa obugumu mu bantu. Naye nyina bye natuwulidde natuuka nawe nja kujjako eyo Kyala Mariam waliwo n'omukyala olwo yali ng'anoonya akalulu ng'ebintu by'omulanga nti musiraamu agamba ng'oli akwata omuzira olaga nti tetujja kukkiriza basiraamu amazima ga Katonda. Nali kutandika kamera yange bweti nenjijjawo nenagasoke nendeko bamala okwogera ebintu byabwe nga nekinnuma kale singa kyannuma kuba nze siri musiraamu nenze waggulu wa mukama wange His Eminence presiding apostle Dr. Joseph Sirwadda ye mwogezi wa Interreligious Council, ekibiina ekitaba abakulembeze ab'enzikiriza mu Uganda. Mukama ffe kwali mwogezi olukiiko olwo Dr. Joseph Sirwadda nti kati nze tukola nga tumanyi nti muntu yenna aleeta okusosola mu madiini
kiba kikyamu platform nakato ngira tunule ku bintu ebimu kola abantu cyane bakabakukiririza ateze nyine n'ikintu kiri kubuza basi twapita ngakumbaga bakwaze sibuza bingi nzimba nese kamera ngikola mu sibuza kodi imami wa meya yani yote bikwata ko ne abalonzi liba bitunulira ekintu kino okyeyambula otya okulaba nga bakiriza omwalo omutoko cyane mukakabusajja bakulu abaliyo bangi tala omwami wa DP musinde kwa pusi hamuza lwaji salongo sekali musinde kwa pusi mutegubuganye kukuita pusi kuita konga asoba obaita akalo wakaita moja zaina n'okukipiro bulayizi obwikiti neyanza nnyo sebo neyanzege mukadde wange omutesitesi mpozi okujjukizaako katono era nsaba nkujukize nti nze chairperson wa NRM owa town council eyo era nga nayita mu kalulu era nga kalimu abasajja ekisookera ddala obukulembeze buva eri Mukama naliko ekisa kya Mukama ate ekirala ekyakulembera mu kalulu kange nzikiriza nti gaali mazima nabuweereza obutonotono bwe baali bandabyemu ebiseera bye nakola ne mukadde wange emyaka 5 emabega ow'ekitiibwa mwami Sekandi natambula nga balaba bakola nga ntambulira oba oli awo mu kitangaala ate mukadde wange Honorable Kyenalo Nakasolo bwe yajja engeri kiri nti minisita wa ggwanga lyonna lwabanga teyaliyo mu Bukoto Central nga nze atambuza emirimu gye era bandabamu obwesimbu kubanga bingi bye twakyusa omuli okuzimba essomero lya Kamuzinda Coop eryali lirina block 2 naye nga bisomesa classes 4 n'abaana bagamba mukyuke kati tuli ku P1A kati P1B bino temubiwuliriza mukwate ku matu eso mukadde wange natuyamba ne tuzimba essomero eryo era nga balaba nti nze yakiteekamu ennyo omukono ne bakulembeze bannaffe abalala bangi abatuyambako ate era n'okuba nga tuzimba essomero erya Kindu St. Mugaga okulaba kati nga tulina kalina era obaolyawo abantu baali balaba biki bye tusobola okukola olina akantu koyogedde akeddiini neebaza Katonda nti era obadde ompulira nga ndi ku mizindalo ekirungi mbadde ntambula naawe nga ngamba abantu bange abakyanamukaaka nti nze sikyabakolera nasalawo nzimbe kalina mu ggulu wano wansi kambeere wano ku nsi kambeere nga nsula mu kazigo naye nzimbe y'akalu yange mu ggulu bwe ndiba nfudde oba olyawo mbeere mu kifo ky'okwesiima nga kuba kyaki ezo bw'ogenda n'otununatunula olw'okuba nga ffe abasiraamu bwe tuba tugabye ogwa kkono teguteekeddwa kumanya mu bitabo byaffe olaba nga tofaalidde ne tutadeko nga tuzimba amakyaki mu Seventh Day abalokole kati bo wadde babagambanga nti musiraamu mumuboole naye ng'ate bamanyi bwe baboola eki kyasobola okukola era nga nze maama mugatta atasosola mu bantu na kusiga bukyayi nga bagambanga nti ensonga eyo tetukyesigamako nti ndi musiraamu wabula tutunulire buweereza enkulaakulana y'ekitundu kyaffe okusingira ddala n'okusitula omuvubuka abeereko n'akasente mu nsawo mukadde wange ono Katrina alina kyayogedde nafunanga okusoomoozebwa mu bitundu gye twayitiranga ng'oba oliawo ne bagamba nti twandimwadde akalulu naye muwala mukyala mukadde wange Esairas Kalema yayimirirako ne ku mizindaalo n'agamba nti temusobola kuwa muwala omukazi tasobola tukulembera kugombolola naye ng'ate terms and conditions eza okwapulayinga okujja ku kifo ekyo Electoral Commission teyakiteekamu nti omukyala tateekeddwa kujja kati nze olw'okuba nazisoma nendaba nga ndi qualified okulaba nti nzija ku kifo ekyo najja ate ne bannakyanamukaaka ne bandabamu obwesige wabula ekyenkizo ekitukulembera ng'abakyala nti tuli beesimbu ate most times tulemera ku nsonga ku mazima kati abantu batulaba nti omukyala bw'aba ayimiridde mu nsonga bweti ebeera yakugguka era kituyambyeko nnyo okulaba nga nawangula mukadde wange ogambye embaga tewagiriiko naye
mukadde wange Haji Gava ali ku mukutu ogwo ye yaliwo nga tuli ebintu tebajja kungaba mirundi gisukkamu emeka mukadde wange awe sinaba kutuukawo naye oba oli awo eno gye mpangaliza nnyo emirimu gyange nga omwami ali mu nsonga za transportation mba sobola kuwangala naye eno gye mpangalira naye nga mukadde wange ndi mufumbo omuntu okubeera lwaki bakyesigako nnyo abalonzi nti yandibadde nga mufumbo balaba nga omuntu omufumbo aba n'obuvunaanyizibwa bwa bungi okusinga oba oliawo atali mufumbo naye ate era ekyo tekijjaako kugamba nti basingle mother abatalina baami nti tebasobola kuddukanya oba kutwala bukulembeze kubanga bingi bye basobola okukola ennaku zino oba oliawo mu nsaasire abaami mukyayinza okunakuwala naye oba oliawo mwasigaza mannya nti basajja naye nga ebiteekeddwa okukolebwa nga abaami mwabisuula oba oliawo ewaffe tetuwangalira mukadde wange mukyalo ate bo akameeza baakaviirako ddala olw'okuba olusuku we luli agendagenda anoga ekidoodo kati buli lunaku okumuteerawo 2,000 ez'ogula kamukene babivaako kyokka ate nabwe ekitonga n'okuweerera tebaweerera era awo ne bwe neebaliza Buganda olw'okutuleetera ekino ekya Powesa abakulembeze baffe era naddala abakyala mu byalo gye mpangalira beekozemu omulimu okubeeramu ebyo ebibiina ebyenjawulo mwe bajja fiizi ate abaami sente ze babba omukyala akabokisi osanga omwami yakeetisse nemubeera mu kugugula n'aganya okuweerera abaana ate n'akabokisi ka Powesa akatutte kwegaba nemubeera mu kusoberwa naye ng'ate era abantu nga community bo babeera balaba nti obuvunaanyizibwa bwonna omukyala yabwetisse baba bagoberera era waliwo n'abakyala benalabye abaze okusaba oba chairperson LC1 tubalina mukadde wange nkakasa nti bagenda kuwangulira waggulu kubanga abakyala ennaku zino si nnaku zino zokka bankizo bali ku mazima ate tulaba nga bebaweeredde n'abaana abaami babivaako kyokka ate obasanga buli kawungeezi nga balina obwokunywa bwe banywa ng'olukumi bwe lubula mu nsawo ayinza n'okuseetula olwanyi nga takugambye neyanzege naye kyensaba era okukuutira abakyala n'omwana omuwala bekkiririzeemu bezimbemu ekyo self confidence okakasa nti kino nkisobola era tojja kwewuunya kulaba nga abakyala bavuddeyo n'okwesimba ku ntebe wa president kuba tukisobolera ddala ate president Yoweri Kaguta Museveni yatuwa omwaganya n'okusoma ne tuba nga tusoma ne basalo ku university n'abanga azituwa esebo neyanziza banakyala mukaaka mbagala nnyo Masaka district okutwaliza awamu mbagaliza bisinga nsaba okkirize musabire wano mukutu guno Lwasa Mayinja Impact bakadde bange abatutembesa okulaba nti oba oliawo tutuuka we tuli nga owekitiibwa Ssekandi nga tuyita mu muyambi we Honorable Oscar Mutebi batukuliza olunaku lw'abakyala ekyanno mukaaka tubeera n'obugoye bwaffe eyo bukeesi twagala ogendako out naye tetulina we tukuŋŋaanira ate twetaaga okulya n'okunywa ente zigwe n'endongo tusambagale nsaba owekitiibwa Ssekandi atuteekereteekere olwo olunaku ne Honorable Kyenaaluna Kasolo tweyagale kubanga lwe lunaku lwokka mu mwaka ng'abakyala bwe tufulumako ne tugenda out webale nyasa webale nnyo mukyala Zaina omulango ogwo mukulu Oscar Mutebi ali wano ku live nzikiriza nsooke neebaze abali okutugoberera naddala abali live awo ab'ebukakkata abagambye kwe bali Daaga yabakulembedde Manzi Kamuzinda Kayiira n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala ne Kansala Reste kyokka ate nzikiriza neebaza abakyala abakozi bano ab'amaanyi nga Naalongo Gayita Ebukunda y'omu asitudde eddoboozi ly'abakyala era owulira ku radio stations ez'enjawulo ne TV stations nga tavaako n'omukyala awangalira nnyinyi eyo bamuyita Nansiyana y'omu ku bavuga fuso ezitwala ennaanansi e Nakasero ate ne wabaawo ne mukadde wange Wanyana Ensangwa oyo nno musuubuzi wa mmwanyi naye nga mukyala yes ndowooza olaba abakyala we batuuse era okubanga ekintu bakikutte bulungi nzikiriza ngambe banakazadde b'eggwanga nga tukuza olunaku lwaffe nga tuvudde ku mulamwa gwe wano
gwe balambise lwaki tugenda kubukuza tutunuulire nnyo abaana baffe n'omutimbagano kyetwandiise social media. Ndaba nga nayo etandise okwafectinga oba oliawo bakadde baffe abali mu department eyo babeeko bwe batematema oba bateekewo terms and conditions ze banaabagoberera okulaba nga tebalina access etuuka ku byonna, kuba kireka social media naye ekoze ekyankizo nnyo okutwonoonera naddala omukyala oba omwana omuwala. Olaba nga abaana obudde baba bumalidde nnyo ku ssimu, abazadde naffe ne tusuulayo bannagamba olw'okuba omwana takyagambibwako n'omulekera essimu n'agikozesa nga bw'ayagala, ate oba oliawo nga ne byagikolerako gwe nga gwe tomanyi gikozesa naye n'omuwa ebbeetu eryenkanidde awo. Ensaba nga tubakwasisa empisa kubanga omukyala mukadde wange omu akyogeddeko nti abamu batuuka mu community onoobuli omukyala ng'avaamu ebigambo ebinene oba oliawo bwe twandiise ebyensonyi. Ebiseera ebisinga babiyigidde ku social media okwo osanga omukyala ng'ebigambo byayogera, ennyambala oba oliawo bye balemeseza n'abalala obufumbo nga balaba okubeera singo bakifunyeemu nnyo. Mukadde wange Afande Faizo yagambye nti tutuule nga omusaala tukugabane oba tuguteeseeko. Tetujja kwerabira nti nazzi kuno okugjako ng'embeera evuddewo buvi obuvunaanyizibwa bwabanga bwa mwami. Nze esente eyange gyenfunye ey'ekikazi bwe mba nga njawuddeko nnyo lwenaakyala ewaffe era sijja kugamba nti mukadde Maria bwe nanywanga otuzi otw'omunsuwa nga ntambula ngenda ekaabooko okusoma omugaati tojja gumpa gumutwalira. Kati ku yange ey'ekikazi kwe ngenda okutematema nemeko kaluubiriza oba oliawo nnyina n'akasiisira ke neetaaga okuzimbira bakadde bange byotajja kusobola ey'ekikazi aweezannya. Ate era nsaba mukadde wange tegeeza abawuliriza baffe nti omwami yenna ebiseera ebisinga kasita omugamba nti Massakeses batusaba 1,110,000 ezo bwazikwata n'azikuwa tajjukira nti omwana yeetaaga afupeti, yeetaagayo kajuyisi, yeetaaga akaleega mu myaka gyatuusemu oba oliawo yeetaaga ne sanitary pads. Ebyo tabitunuulira. Ebyo byonna esente ey'ekikazi yekola ki? Yebikola. Ye tutanaba nakunteerawo omulimo naye nga ndi kuba oba oliawo ez'akameeza kwe ntetenkanyiriza ate era nazo ayagala nzimwanjulire. Omusajja kakasa nti otuukiriza ettuluba lyo nga omusajja era kyekigenda okuyisa omwami. Neeyanza nnyo ntumira nnyo abatuulirizaako naddala Tone muganda wange, Juliet, Geoffrey Ensangwa ne banange mbasaba banakyana mukaaga abakyala bonna abeesimbyewo ku byalo byaffe mubawe akalulu kubanga be basinga obwesimbu mu bonna. Temufaayo babaaki oba baaki naye nsaba musimbe ku migongo gyammwe temugenda kuswala. Nga otusembeza platform kuno ne tubaako bye twogera eri abantu baffe ne mukadde waffe eyatukolera leediyo eno. Nsaba Mukama mwongere emyaka emirala mingi hamwe n'obulamu obulungi enkya ku mazaalibwa ge. Nzikiriza nsabe gavumenti n'emikwano gyaffe abatulobingira nga tuyita mu ofiisi y'Oweekitiibwa Sekandi nga tuyita muyambi we Oscar Mutebi mutumiddeko nnyo batuyambeko ne Honorable Kyenaluna Kasolo okwongera ssente mu pulojekiti z'abakyala tulabe nga abakyala bongera okusituka kubanga y'ennamba esinga obunene mu ggwanga ate basinga maatha era be basinze obungi kuba abaami beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe. Nga bwe nayogedde ku kintu kya social media, abaana abali ku nguudo abeetunda abawala bakoppanye ebiri ku social media n'alaba omuntu nga alina emmotoka ya bbeeyi kumba obulamu bwe bali musi bwabwe bwa bulimba oba oliawo bye batutte ku nguudo ne beerabira okukola naye omusingi guviira ddala waka nga abazadde tebasomeseza baana ddiini. Nsaba mubasomese eddiini bajja kubaamu n'ensa. Weebale nnyo tumidde nnyo bannakyana mukaaka maama wange mama Zaina ebyawo Nalongo Nalutaaya Juliet ne mama Kamwozi bagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.